Oli bulungi? Oli mulwadde? Sorry. Lydia nakola bisago oli lubuto. Oh, nange simanyi nange netya. Jabanga ddiku. Okitegeera? Onkedi. Nkanzaale lyerongeyeko. Sikulaba. Ndi mukukabira bulwadde bwange ndi serious. Naye guno omwezi sigwa kulwala ssenyiga banna. Ssenyiga bamutwala bamulwala mu gwakuna gwakutaano. Otandika ati gye emyezi gy'enfuufu ennyingi teba nkuba nnyingi biki. Kaakati bw'oŋŋamba nti ssenyiga akudda ate ntya obulwadde bwange ate kati ssenyiga waba akuluma kakati kutulo tuweeyo kimu nolaba tugenda kuwa obwapu olabika osula nakawuka. Hi Jazmine. Oli bulungi? Oli mulwadde? Sorry. I know. Negwe nkukabidde. Anti nalabeka mimo ku gundi ku social media. Nalaba buli mu mwezi guno buli akaaba ssenyiga tulekeemu kkiriza nti oli lubuto. Lero kamuzituwe ffenna. Kamuzitu simbe. Lydia nakola bisago oli lubuto. Oh, nange simanyi nange netya. Nga wetya. Oza nabeera ntya? I'm imagining. Okijjewo kyogera. I just imagine ngamba. Kubajjukira bw'obeera olubuto oluto lwesinika mu maaso akabina ne kadde emabega already olina ebbina. Kakati abasina gaseka. Jabanga ddiku. Okitegeera? Kati kibanga naye akalina akabina nga talinga ddi. Kabaddeko nga gwe tewamulabye. Kugundi kusho yegundi wagirabe ye mukono. Naliyo. Kakati olaba kye yakola. Yakola ki? Yagira bwata kabina naye akagirya ddala natandika okukunkumula ati. Naye just talinga ddi ate yabyanyuma bunyuma. Ate kati she's a physical lady. Nti ki mu bulamu bwe biki. So abatalina kabina bebanyumire obubina. Abatalina bubina. Bujja after. Bujja after. Ng'omuyimbi waffe oli olwamala ate tekaddayo era kaasigalawo. Tulemu amutendereza nti alina ebbina. Muyimbi waffe yazala mu lockdown. Ebbina lyajja after kuzaala. Yes. Naye baneebisala ekigambo. Naye bannange omuntu nga alina ebbina kuba. Mwe olwajja si temulaba bulabi mwe mulaba mwagadde. Bali bayagala nga temuyagala ddikkiriza. Yabukubanga nga buyitako buyisi. Naye kati. Nkanzaale lyerongeyeko. Naye tukubalire emyaka emeka? 2. Okuzaala? Oluddewo? Siruddeyo. 2 oba 3. Ate 3 oba olwiriddewo ddala. Okuzaala bakugabamu birabo. Yes. Bwe bulamu bwe tusigaze netulabira ne tugamba mbuno oyo mwana wa Lydia. Tuli mukolera abaana baffe. Definitely kati muzaale kati. Muzaale kati okole ng'omanyi kyokola. Tenga nkyamukolerera. Anti wano okola ogamba waaye tukolera bendiza. Kiriya wala. Kati already wakola. Nkyakola. That's fe batuzaala ku mirembe gye twabonaaboneramu atubonaabona. Twagala bana bamwe babonebone. Bali kati mwana wa Lydia tasobola kubonaabona. Tasobola shawa kirize nfa. Okitegedde? So you have a right okuzaala right now. Naye just ekiriwo. No, ebintu factors nyingi kale kugamba. Ezigana okufuna olubuto. Okuzaala. Ngaki? Nyingi. Ngaki? Bwenaba ndufunye njaba. Ate n'otukamu maze ddufuna. Kale factor ki esooka? Omwami tolina? Nali sinazaala because of ABC. Nedda omwami kati tolina? Funye omwami because funye olubuto. Otyogeddeko. Nambya lubuto. Awo so sinogamba ofunye omwami. Agwo oyogedde omwami ne kati gwa nti kintu. No, eddwaliro wogenda okuzaalira weeri. Omwami tasobola bbula naawe. First of all, Canada bw'oyagala yawogendera. US bw'oyagala yawogendera. Gwe passport yange ogimanyi?
nza ino UK weyagalya wogendera okuzalira woolinawo okitegeera ekyo kimu ekyokubiri sente ez'okulyako nga tokola ng'oli lubuto wezirina weziri benzi ogirina omwana atambulira talina ne bookera ku makya n'oteeka ku Facebook ku page yo n'obagamba banaye njagala kuzaala enkya abasajja bayinza kuyikanga 18 omwana kamukuwe dasankedde mugambe zera mpego numala amaso munda abane ndimulwadde dasagera okitegeera gasinakola na video yange by the way tuli ku video shoot eno tuli ku behind the scenes tuli ku makeup ne guni ogenda kula ne tipo painkillers or something ogenda kula ne tipo Muyimbi aliko kati. Aliko kati Western Uganda mbalala. Njagala Kampala mu matiri ddala mu mutugere ddala. Tipo. Omanye ebyange. True that. So bimanyi nga tebuli big. Buna amala. Ate obukowekowezo kabweteekako. Never lied. Ndabya apikinga kamukamu. Mbona ampe ku nsawo yange fune eyedrops. Kati makeup artist yani gwe ali mutukolako bannange. Ye yanjule wuno. Mama. Oya we yanjule okole n'akatale. Ankozeeko emyaka gyonna. Mama amanya. Kuva dina Mubiru? I don't know, yeah. Mubiru Silvanis. Gunaga abasajja. Guna atolaga bawo. Sylvia. Mubiru You cannot just wake up not and kwogera erinnya lyo in Arabic. Mubiru lya tata. Ogambye Mubiru Silvanis. I'm like wemukola nnyo ku bayimbi nabe mufuuka abayimbi. Mama nayo yesiryo olumeseka gundi. Akawansi. No, bwe mukola mu video yayo kana kuwagenda out. Okay. Yeah. Wa video ya bit too much. Okay. Kati brand yo bagiyita batya? Yo Mubiru Silvanis. Yeah, just Silvanis. Makeup by Silvanis. Silvanis. Okay. And she's very good. I know. No, we've seen you go. That's just a color yange. Andikira kala yange nga bweri. Okay. Kati ku social zo banonye Silvanis. Mubiru ndeka. Bali bagamba. Naye banaye Dias. Ndijokide bukikizi. Mukwana pako nsawo yange. Nambira oli akole ku nsawo yange. Kowe baleeta 15 ne baga bagezaako kamu akajja ku maaso go. Olina eriisa eddene. Waliyo n'akamu bwe bakola. Kati wano kati wakutaddeko large, extra large, small, medium. Amaaso go. Large bwe buli obuwanvu. Ng'oyamba nalulaba gundi nga butaddeko galubini nga temuli bubirawuli. Guli wini noaji. Ndimulwadde n'amaaso ganno. I know, sorry. But you get morning sickness ku Sawa zino. Not morning sickness. I've been sick for 2 days. For 2 days. Nengo olwala ku maki. Flu, don't put it on flu, yes. Flu. And cough. Indications of symptoms. Mutandika mu kisale. Not any sooner. Ana gift mugamba aluddewo. Kati yo makansi ekola ki? Kyokka Mr. Director. Makansi yekola ki? Basala bukowekowe bwange. Yambadde bbulu. Kyokka banange. Yatugambye essaawa nyazi essaawa 8. Omumanyi. Mr. Director ajje wano bamulabe gwe muswazi. Genda obimubuuze Dias. Akikoze ekirakoleka mu webale taata. Okedde abasazi bajja kukulya lumu. Kulikayo taata. N'omwana omwanya ennyo. Kulikayo emmotoka gyegwiridde.
Ebero kategudde kati. Emala agudde saa mwenda ogw'ekiro. Ng'ovaawa. Ino kirabe. Today, leero, ojaba. Ngamba ku shoot. Wasuzo shooting awalala. Namaze shoot sawa 8 ogw'ekiro kati ku mwenda n'egwa kabenje. Kati ne motoka tudda mugikoza gitwale mu kisenyi bagitememu essigiri. No sije malenzi jiddemu. Just aba police babadde batusumbu ate yabaddemu equipment. Kati ate nga equipment naye bagamusigaza nga bizibiti. Abantu abaserikale. Nga tuba musebe mutweke ebima tisi tugende tukole. Bamanyi bagenda bikoze. Bo bati babimanyi baba bagamba tutaataganya investigation. Edwini. Yo. Tudde kusameka? Mwenda. Sawa mwenda. Namwe mukola nnyo mulimba mu mulemuko. Ekyo gamba bonna bakola balina kugwa kabenje. Tuli wano ye make up awedde. Nafe tuliset. Tipaliwa. Bozi bagenda kukisolinga Paul Mviri siwe ki? Anko, oli bulungi? Bangambe wavudde embalala wasimbudde 8 ogw'ekiro. Kweli? Ani oyo yakuwa drone shot? Oli otya? Oli kiriya? Tugenda kukwana akeshongolo. Paka linnya lyako. Tunabuza Lydia. Lydia ya manita. Soko jwana Lydia oli mukolako make up. Sewe be bayimbi begwanga babiri abagenda ku video yo lwaleero. Tipo Sawa. Sawa. Which is okay. Okay. Everything is okay. Wewe producer Producer ne wabula baba. Abali bazungu feka. Good producer tafubyo mumanyi. Ebintu byoli abijja kuleetera tafubbi. What is tafubi? Constipation. Jesus Christ, Dias. What's wrong with you? Kati yake baita human air. Kana hata jiji. Kana na sonyizaji. Aha. Kana jitegeza nako okukyala gwogenda okakolako. Bino yajja bikola byonna. Ebyo akokukyala, embaga kwanjula. Byonna. Wati obuzibu bwe mulina musoose kuzaala nga temukyadde temwanjudde. Owero nasooka kuzaala naawe. Otwala zaala. Omutwala zaala? Kuba otwala omusajja mu? Kyogamba Lydia linda. Mbula osobola. Lina osobola ozaako. What do you mean? Nti tosubwa ng'ozaala. Tusoka mu relationship sibijjo sibekibu. Courtship. Anti courtship. Abo batusobola okwesobola. Courtship eba yakwemanya. Anti tebaamu yakuzaala funa lu teba yakwemanya. Anti okwemanya kyeki. Like okumanya empisa z'oli biki temubaamu kugenda mu byakisenge. Bwe mutwe mukola. Yes. Leka aliko yalasoka zaala. Tunaweza emyaka 3 gye twewadde.